ogenda bugenzi ku mukutu gwaffe. Okay. www.passports.go.ug. Omala okuteekamu awo n'olaba efoomu ng'evaayo. Nga yeeyoleka ku screen, nga yeeyoleka ku simu, kyona ku laptop. Ng'otandika okuteekamu ebikukwatako. Amaanya, ennaku ze wazaalibwamu, abazadde, maama wo, taata wo, jjajja wo, oli muki, oviirawa, ebyo byonna details tuzeetaaga n'oziteekamu. Oyinza okukikolera ewuwo ku ddiro lyo, ku meeza oli emmere, oba mu takisi, oba mu ofiisi, wonna, oba kasitoba ng'olina internet. Omala okukola ekyo ssebo, system eno ekuweereza kye tuyita payment reference number. Eno namba ebeera eno wansi. Kakati omala okufuna payment reference number eno, URA yekuweereza because system eno eri connected ku URA, engeri y'okucollectinga sente. N'osasula. Oyinza okusasula ng'okozesa mobile money. Yes. Nga tofulumye n'ewuwo n'osasula ng'okozesa eyo namba. Omala okusasula n'oddayo ku mukutu. Ogenda ku mukutu n'okola kye tuyita appointment, n'osaba olunaku. Kati bw'oteekamu erinnya lyo oba enamba eyo, ojja kulaba ku screen ate ereetako kalenda. Ng'ekugamba luno olunaku na luno baazitwala. Naye kati waliwo luno, londako lumu. Gwe n'olondako lw'olaba nti luli convenient. Yes, gy'oli. N'omala okola ekyo, n'olinda olunaku olwo. Kati olunaku olwo we lutuuka, jja bulungi wano nga tukwaniriza, nga tukuyingiza, nga tukukolako ka interview katonotono. Lwaki tukukolako ka interview? Tukukolako ka interview kubanga tetwagala kugabira passport zaffe abagwira. Twagala kuwa Abannayuganda bokka. So bw'otuuka wano ka interview kaba katono nnyo. Bakubuuza taata waani, aviirawa. Oluusi waliwo ekitawanya nnyo abantu wano ne bagamba tambulamu ng'Omuganda, oba ng'Omusoga, oba ng'Omugisu. Ate bwe bagamba tambulamu ng'Omugisu, baba baagala wenyonyoleko. Bw'oli wa jjajja wo wa maama aviirawa, oli wa babiri, n'ekika kyo. Weddira ki? Bitonotono. Ekyo kyekisinga okusumbuwa era kyekisinga okutiisa abantu okujja wano. Agenda bumuuza bajjajja nga bajjajja tabamanyi. Omala okukola ekyo, interview oba okiise ne bakuba akafaananyi ne bakuggyako ebinkumu bino ku system yaffe wano. Omala okuggyako ebinkumu ne bakuwa akapapula, waliwo akapapula katonotono bwe kati nga kuliko kye tuyita reference number. Reference number yegenda okutuyamba bw'oba olinako ky'obuuza oba olinako ky'okola ki following ku passport. Gyetuteekamu ne tumanya nti Kisubi eno namba ye ne details zonna ne zivaayo. Oba olina kyewemulugunya oba bw'oba olina ky'obuuza. N'ogenda n'ovaamu n'ogenda. Kati bw'ogenda n'olindirira message. Passport bw'ebeera ready, olaba message ejja ku simu nti passport yo number this eri ready genda okigye. Ne luli era kajjanga ka message era bakatusindikira. Naye ndowooza olaba engeri process tewetaaga kugenda mu LC1, tewetaaga kugenda mu LC2, LC ebyo byonna tebikyaliwo. Nga munange nyongera kujjukiza gwe naliyonga yagala okugula polisi, yagala okugula ettaka. Weebuuza omuntu omutuufu gogenda okuligulako tomulaba. Beera ng'okolagana ne Shifa the Hustler. Akanamba kange kali ku screen 07352419498. Osobola okumpereza akameseji ku WhatsApp oba osobola okunkubirako direct ne tuba nga ate twogera. Bw'omanya nti ports zonna mu size tuziyina, tuviira ddala ku bukadde busatu. Weefunira poloti ate nsava beera ng'onkonako bukonyi ekintu tubalabika okubeera nga ate tukikwasaganya. Tulina ports ku Masaka Road okugeza okuva Kyengera Nabbingo Mayawe watyo paka Mpigi. Ate munaebeera ng'onkubira akasimu kange ako ensonga tube nga tuzikwasaganya. Gwe wenaazimba
jjukira nti nina ebintu bya holding nzigi madirisa mba nsobola ate okubeera nga mbituusa ku site yo. Gwayagala ekikopo nga kuliko ekifaananyi kyo ekyomwagalawo ekyomwana wo bafamire yo, nawe owa t-shirt nga kuliko ekifaananyi ky'omwagalawo ekyomwana wo oba ekya famire yo, mwanange ensonga beera nga ate ozinkwasa ku busente obutono ddala. Gwe wenna ayagala okukola omuntu wa surprise mbeera nga ate oncontactinga akanamba kange ako 7352 499 tube nga buli kimu tukigusanga.